TIMOSEWO ekisooka essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Naye Omwoyo ayogera lwatu nti ennaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kwa basetaani olw'obunnanfuusi bw'abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe egy'ekyuma egyokya. Abo bawera okufumbiriganwanga era nga balagira okulekanga ebiriibwa Katonda bye yatonda biriibwenga mu kwebaza abakkiriza ne bategeerera ddala amazima. Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi, so tewali kyakusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza, kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda n'okusaba. Bw'onojjukizanga abooluganda ebyo, onoobanga muweereza mulungi owa Kristo Yesu, ng'okulira mu bigambo eby'okukkiriza n'eby'okuyigiriza okulungi kwe wagoberera. Naye enfumo ezitali za ddiini ez'obusirusiru z'oba olekanga. Weemanyizenga okutya Katonda, kubanga okwemanyiza kw'omubiri kugasa akaseera katono, naye okutya Katonda kugasa mu byonna, kubanga kulina okusuubiza kw'obulamu obwakaakano n'obw'obugenda okujja. Ekigambo ekyo kyesigwa era ekisaana okukkirizibwa kwonna, kubanga kyetuva tutegana ne tufuba, kubanga twasuubira Katonda omulamu, omulokozi w'abantu bonna, okusinga w'abakkiriza. Lagiranga ebyo obiyigirizenga. Omuntu yenna takunyoomanga lwa buvubuka bwo, naye beeranga kyakulabirako eri abo abakkiriza mu kwogeranga, mu kutambulanga, mu kwagalananga, mu kukkirizanga, mu kubanga omulongoofu. Okutuusa lwe ndijja, nyiikiranga mu kusoma n'okubuuliriranga n'okuyigirizanga. Tolekanga kirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa olw'obunnabbi awamu n'okuteekebwako emikono gy'abakadde. Ebyo birowoozenga obeerenga mu ebyo, bonna balabenga ng'ogenda mu maaso. Weekuumenga wekka n'okuyigiriza okwo. Nyiikiriranga mu ebyo, kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola wekka era n'abo abakuwulira.